Osibya tano munange nkwaniriza ku lutimbe lwa UBC kano ke kadde kenyini akalipota embera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera y'obudde omwanjizi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga yeetobeseemu n'okubatuka okw'eggulu era nga okusinziira kwa lipota gye twafunye olwaleero weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Kabaale yawezezza milimita 32 n'obutundu 4 so nga ate Jinja yawezezza milimita 11 n'obutundu 3 olwo Kasese neweza milimita 9 n'obutundu 3. Petula kumbira y'obudde nga bwesiibye mu ggwanga lyaffe olwaleero tulaba nti obudde bubadde bwa kidedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga mwetobeseemu n'enkuba naddala mu bitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubaale. Kino nno kiviiridde ku Sserwanira mpewo oyo ayitibwa St Helena nga yeeyongedde amaanyi ekiviiriddeko omukubo gw'enkuba okusenvula ne gudda mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa era nga n'omukubo gw'enkuba gusenvulidde ddala ne gudda mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ekiviiriddeko embeera ey'ekidedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula tusuubira okutandika olunaku olw'enkya n'omusana okwaka nga gukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula te mu nsozi ez'e Kabaale ssaako n'ebitundu ebyo ebyebulungudde ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olw'eggulo tusuubira okufuna oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate mu buvanjuba ssaako n'ebyo ebitundu ebyebulungudde ennyanja Nalubaale tusuubira enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka ekw'eggulu era nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 34 eyo mu Kotido so nga ate mu kibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28 olwo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 26. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Addis Ababa, Nairobi, Lagos ne Rio de Janeiro tubisuubira okufuna enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu wabula ate mu Moscow tusuubira muzira okugwa olwo nno ebbugumu mu New Delhi lijja tukira ddala ku Celsius 25 era nga ne mu Sydney tusuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula era nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku Celsius 28. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga egulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Sigadde ndi Agnes Nalukwago sigala nga yekumira ku UBC. Weraba.